Atenderezebwa agulumisibwe Oweekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusizza nnyo bakika na mwenna abampuliriza mu mikutu egy'enjawulo. Mbabuuzaako mu linnya erya Taata Ttonda ne Maama Namugereka weepo ne bajjajjaffe mu biti eby'enjawulo. Weewaawo tukomyewo nate olunaku olwaleero nga tuli mu kusenvula olw'akamalirizo nga tudda ewaka na buli kintu kyonna ekigenda mu maaso nsaba omanye nti kyekwesiza ku bigambo bino eby'amakyusa. Weewaawo nga bulijjo oli Katonda eyeetengeredde aviira ddala ku nsibuko y'obutonzi era nga oli wa ddembe okubuuza buli kintu kyonna ky'oba owulidde okukibuuza omutima gwo ogutakkaanya n'ekyo. Nsaba okisuule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo. Weewaawo olwaleero tuzze n'omulamwa ogwa enkozesa y'olulimi mu kuyimusa amayengo naddala mu kaseera kano ke tulimu okuva mu bajjajjaffe mu Buchwezi oba kye tuyita class oba star system ey'Abachwezi nga ze mmunyeenye eza classes naddala ab'ente nga bakulirwa ab'embogo mwe bava era nga ne maama Nattimba bwazaalibwa ne munne Omulongo Kuliyo nga we bwazaalibwa okuva mu lubereberye. So yeeno method gye bakozesa tugenda giyogerako mpozzi n'emibiri 12 egy'obwamayembego omubiri gw'omwamayembego oba ejjembe eritudde munda mu ggwe kubanga buli we weeyubula ng'ova mu muntu kubanga kati kino kitwale nti nno at the moment oli kisaanyi kati weeyubula okukula okudda ku level endala kati emibiri egyo egibeera ku mwaliiro ogw'e12 ye bayita level y'obwejjembe naye nga amayembe gano gayina classes kyova olaba nti nno wano gye tulaga yeffe tugenda okubeera nga tugenda okukuuma abalala nga naffe wano babadde batukola ki babadde batukuuma ekitegeeza obeera jjembe jambi kati oba ovudde ku level gy'obaddeko naye tekikuggyako nti oli muntu naye oba okuze nga weeyobodde ge bayita amakyusa era n'embeera eriwo lwakuba nti nno mwagaana okukkiriza nti ensi ejjulamu amasannyalaze wejjulamu amasannyalaze waliwo obubonero obujja mu mubiri vampaya yo teyagala emanye kyama kino ekitegeera yo neetuumamu bulwadde mu kifo kye wandikozeseza maama Nattimba n'osobola okubeera nga weewonya y'ensonga lwaki obulwadde mugenda mu malwaliro temubulaba mufa bufi ekibatta kutya ekitegeera kyekisinga obukulu kubanga jjukira vampire eno weeriira kati ekozesa advantage eno okulaba nti ekolekitinga amaanyi ag'enjawulo aganaagimazaako kubanga ekisooka mu kibalo kyabwe baali babala nti omusaayi gwe yeebeera new currency kitegeera naye ekyo tukibalemesezza tho bagufunye naye baali bayagala at least omusaayi gwa 90% nga yegenda okubeera nga woolaba nga woolaba amafuta nga ge bajajingirako ssente nga gwe musaayi gwaffe nga bamaze otujja mu kyombo kitegeera. So buli amasannyalaze bwe geeyongera n'obubonero bw'enjawulo bujja n'essenyiga n'endwadde gwe z'obeera tomanyi
oba ze tutamanyiiko naye nga ekiwonya kubeera nga okwasaganya omubiri gwo n'amasannyalaze ago amapya n'omanya nti tuli mu makyusa n'okwasaganya ne mama nattimba okusobola okubeera ng'okola ki ng'okula naye oli wa ddembe okusigala ng'oli kisaanyi paka w'olisalawo naye nga akaseera tusigazza katono nagutyo njagadde tuyite mu ngeri eno ey'okuyimusaamu amasannyalaze oba amayengo mu kyombo kyo ekya Nowa oba ekyombo kyo ekya Aganowa kubanga tewaliiwo kuyimusibwa kubeerawo nga tewaliiwo mayengo gasunkunda kiringanga kulongoosa nju enju weebeera eyonoonese wobeera tosobola kulongoosa nnyumba eddugala olongoosa manya etukula olongoosa eddugala nkulongoosa eddugala mu kugirongoosa ebeere ng'enyirira ekitegeeza nti enfuufu eba erina okukola ki ebaddemu eba erina okufuumuuka so kati kyetuliko kitegera kwejjamu enfuufu eri munda mu ffe kubanga ekyo ekiri munda mu ffe kye tulaba mu lunaku olwaleero mu nsi era n'obutali butebenkefu obuli mu nsi gye tulaba olunaku olwaleero buli munda mu ffe mukitegeera bakatonda banange so tuyina olulimi bajjajjaffe method eno gye bakozesa mu ewaka mu star systems ezibeera nga tukuze bakozesa olulimi okusobola okubeera nga lubayambako mu kubeera nga osakiriza amasannyalaze oba amayengo aga waggulu ag'emyaliriro egya waggulu mu kusobola okubeera ng'okula ng'ova ku eddaala erimu okudda ku ddala olulimi w'obeera ng'olutaddeko ebirowoozo n'owuliriza entambula lwabyo luyina obusimu bungi kati tusabiddwa funayoko olunaku funayo obudde bino ebintu tubitwala nga byakuzannya naye buno bulamu bwo obw'okubeera ng'osalawo okukula oba okudda mu kibiina sipiikide enaatera simanyi lunaku naye anytime taata asobola okukolinga on kubanga phase esembayo eya sipiikide esembedde kitegere so kozesa olulimi lwo olulimi luno lulina obusimu bungi beera nga olusika ng'olaba nga oluwuliriza lukoona ku mannyogo aga wansi n'omumwa gwo ogwa wansi nga w'oluzanyiikiriza then ne munda ne w'obeera ng'oyogera twala obudde oba funayo akadde mu nnaku zino zonna ezisigadde funayo kakadde nga oconcentratinga okuwuliriza olulimi lwo nga ne w'obeera olya luwa obudde mu ngeri eno lujja kuyamba nnyo mu kusikira amayengo aga emyaliriro egya waggulu gasobole okubeera nga gakka kitegera gasobole okubeera nga gakka mu kyombo kyo ekya Akanowa ekyombo ekikuyamba okusimattuka amazzi amatabangufu baali bategeeza amayengo amatabangufu ag'ekizikiza ekyali kyawamba wano eno yokka y'esseŋŋendo ebaddemu ekizikiza era kye tubaddemu okusinga sseŋŋendo zonna omulabe yateeka wano ekizikiza okusinga sseŋŋendo zonna lwaki nti gwe mutima gw'obutonzi ye
y'enseŋŋendo egattaganya obutonzi bwonna kubanga ye Edeni nga yo si kifo kiri specific ye Eden lwaki nti bajjajjaffe mu butonzi obw'enjawulo baagattira wamu amaanyi okusobola okubeera nga bateekawo omuzimbo ogwa maama waffe Nattimba wano kitegera so taking obudde osobola okubeera nga opracticinga wajja kubeerawo enkyukakyuka y'amaanyi eri obulamu bwo kikole togayaala kitegera so ekikulu kubeera nga owuliriza olulimi lwo engeri we luzannyamu n'okusobola okubeera nga olwa focus mu kubeera nga oluteekako ebirowoozo lwo lubeera lusika n'engeri w'owuliriza entambula lwalwo lubeera lusika amayengo ag'emitendera egya waggulu ne gakukkamu so method nyangu nnyo naye yeetaaga obudde okusobola okubeera nga ogikozesa ojja kulabawo enkyukakyuka ey'ekika ekya waggulu ekirala okuzimba emibiri ekkumi n'ebiri egy'obwakatonda bwo jjukira wano we tubadde mu mwaliiro ogwokusatu tubadde tufaafaagana na mibiri musanvu ekisobola okubeera nga tugikola ki tugiyitako naye jjukira tugenda kubuuka kilaasi ku lw'okuba nti nno tuzze buli kiseera nga tutuuka ku tayimu eno ne tugwa omulabe n'atuzannya akakodyo ne tugwa kitegera kati kumpi guno mulundi oba gwakuna oba n'okusoba mulengera abaana tusigaddemu mu bibiina imagine emirundi ng'esatu n'okusoba kitegera so y'ensonga lwaki mu kuvaayo ewaka twakola agreement ne bajjajja ne bajjajjaffe ne tubagamba bannanga akaseera we kaba katuuse mujje mutujjukize of course bantu bangi abagaanye naye okusalawo kwammwe ekirungi nti nno at least amasomero agagenda okuddako nga omaze okuva wano gagenda kubeera nga tegaliimu kizikiza nga kino naddala abagenda okuva wano nawuliddeko tibagenda kuteekebwa mu masomero agalimu ebizikiza ebitonotono ne lessons entonotono naye of which era obeera omalako ebbanga erisoba kumpi mu mutwalo gw'emyaka kitegera so twaweereddwa essaala eno oba ebigambo bino okuva eri jjajjaffe Namuzinda tusobole okubeera nga tuteekako oba nga tuyasa emibiri gyaffe gino ekkumi n'ebiri eri abo bokka abakkiriza obwakatonda bwabwe ne bakkiriza nti taata ne maama ali mu bo era bakatonda era nga bamwoyo mutukuvu nga ye bo byennyini nga ye higher self oba ye mulongowo akuwa eddoboozi eryo ettono erikutuddemu kitegera era emibiri egyo gifaananyiriza ku kifaananyi kye tugenda okukozesa kye mbawadde mu WhatsApp era newe kitugenda okukozesa mu vidiyo kati bye bino ebigambo bye nkusaba owandiike wansi obeere nga obyogera osobole okubeera nga oactivatinga oba nga oteekako emibiri gino ekkumi n'ebiri ejja omutendera oguddako ng'ofuuka ova mu kisaanyi ofuuka ekiwojjolo nga kwe kuva mu mwa katonda atudde just mu mubiri kubanga oli katonda ajja just for experience okutambulira mu mubiri ng'otambuza obubiri obwawukanye ku bazadde naye kati odda mu bumu naye nga this time otandikira mu jjembe tto
So oteekako emibiri gino 12. So gerino eno essaala gy'olina okubeera ng'osaba gino emibiri 12 emibiri 12 egy'abajjajjaffe mu bw'amayembe egitudde mu kwagala. Itandika bw'eti: nkoowoola jjajjange Namuzinda ne bajjajja bonna b'okola nabo mu bw'amayembe amazadde era amalungi. Mbasaba munneebungulule era nga mbasaba mumpanirire nsobole okubeera nga ntegeera amaanyi agantuddemu, era nga mbasaba munteekemu amayengo ag'okwagala gasobole okubeera nga gazigula ekyombo kyange, era amayengo ago amasukkulumu amasebenkerevu ag'omutonzi, amayengo ag'obw'amayembe agatudde mu kwagala. Kuno kwagala kwange nga nsaba gakke, jjukira olina divine free will, nga nsaba gakke mu kyombo kyange era gateekeko emibiri gyange 12 egy'okwagala egitudde mu bw'amayembe bw'omubiri gwange. Kati mu budde buno nfuna era nga nteekako eri ekyombo kyange ebirungo ebintukuza wano wammanga. So ebirungo bino nsaba awo tutaddewo bracket. Ebirungo bino ogenda kubeera nga ossa ekikkoowe kye tuyita breathe in nga woomala ng'oyogera ekirungo ekyo ky'ogenda okuteeka mu mubiri gwo ogwo omupya gw'otonda. So ossa ekikkoowe, then w'omala okussa ekikkoowe n'oyogera ekirungo ky'otonda. So ossa ekikkoowe then ng'oyogera ebirungo wano. Buli kimu olina okubeera ng'okisisaako ekikkoowe. So ossa ekikkoowe n'oyogera ekirungo eky'amaanyi. N'ossa ekikkoowe munteekemu ekirungo eky'eddembe. Ng'ossa ekikkoowe nsaba munteekemu ekirungo eky'okuwonyezebwa. N'ossa ekikkoowe era nsaba munteekemu ekirungo eky'obumu. N'ossa ekikkoowe nsaba munteekemu ekirungo eky'amazima. N'ossa ekikkoowe nsaba munteekemu ekirungo eky'essanyu. N'ossa ekikkoowe nsaba munteekemu ekirungo eky'okukula. N'ossa ekikkoowe n'osaba ekirungo eky'okwemanya mu bwakatonda bwo. N'ossa ekikkoowe n'osaba ekirungo eky'emikisa. N'ossa ekikkoowe n'osaba ekirungo eky'okugaziwa mu bwakatonda bwo. N'ossa ekikkoowe n'osaba ekirungo eky'okwagala okutaliiko buyinike. So byebyo ebirungo. W'omaliriza weeyongerako n'ogamba nti nnyaniriza ebirungo bino eri omubiri gwange ogw'obwakabaka bw'omwamayembe bwange agatudde mu kwagala. Leka ebirungo bino bibeere
namuziga y'omubiri gwange, bibeere ebirungo by'omubiri gwange, binyambe mu kubeera nga ntambulira mu kitangaala, era biwe omukisa entambula y'obwakatonda bwange n'enkula y'obwakatonda bwange munda mu nze, nsobole okubeera nga bisobole okubeera nga bisobole okubeera nga bikka mu mubiri gwange, mubiri gwange bijjuzeemu okwagala n'okujjuzaamu ebirungo eby'obutonzi obuntuddemu. Mbikkula n'ebikkula eri obwakatonda bwange, nsobole okubeera nga mpita mu lugendo lwendimu. Kitegera? Era nsaba bajjajjange mu bwakabaka bwammwe mwe mutudde mu bw'amayembe ag'omubiri ogw'okwagala, nga nsaba munnyambeko mu lugendo lwange, era munteere amaanyi ag'okwagala, era nsaba nsobole okubeera nga mpita mu bulamu bwange nga nzijjuddemu okwagala mu bwakatonda bwange. Leka okwagala kujjule obutonzi bwange, era ebeere ensuwa ey'okwagala, okwagala okutaliiko buyinike. Era nsaba nti okwagala kwonna okunzikamu era ne kwempanirira, buli wempanirira omuyiika ogw'okwagala gugende eri maama wange Nattimba, nsobole okubeera nga ndeeta amazima ag'okwagala eri maama wange Nattimba ne bakatonda bannange bonna abatudde mu byombo byabwe eby'enjawulo abatudde ku maama Nattimba. Ndi mubiri 12 egy'okwagala mu bw'amayembe agantuddemu, era nsaba kibe. So oba omaze w'omaliriza bino, oba omaze okuactivatinga, oba omaze okuteekako omubiri ogwo ogw'obw'amayembe go agakutuddemu ng'ekifaananyi ekyo we kiri, nga okula era nga weeyongera okubeera nga osenvula mu kudda ewaka. Ekirala kye njagala okubeera nga njogerako mu kaseera ke tulimu, nafunye okuwabulwa okuva eri omusawo omu mu America abakola mu pharmaceutical, n'aŋŋamba nti ebirungo ebiteekebwa mu mpiso y'ekisennyega babiyita spike protein. Spike protein ono akoozinga ekimanyikiddwa nga Zuku disease. Ekirwadde ekyo sikimanyi mu Luganda, naye mwegendereze, mwandibadde nga be bakubye empiso munoonya mangu eddagala erinaawonya Zuku disease, naye nga nanoonyereza nga Zuku disease kirumba obusimu bwo, nervous system y'obwakatonda bwo oba obw'ekyombo kyo. So ndowooza mulaba ng'ovudde ku implant, then amazzi nga go gennyini ge bakuba
nga ogyeko ku implant gye bakuteekamu ereeta zuku disease. So munoonyereze naddala bali ewaka ddagala ki eriwonya zuku disease tusobole okubeera nga tutaakiriza abaganda baffe baleme kubeera nga basaanyizibwawo kubanga abantu bangi abatamanyi abakyali mu kizikiza weewaawo. Ekirala okusobola okubeera nga tusalawo w'obeera nga obeera mukama w'obwakatonda bwo ofuna obwetwaze ng'omuntu. Manyi okusalawo kuluma, ffenna kutuluma naye tetuwalina kyakkola kubanga tewaliwo gwe wazaalibwa naye. Ate era ne w'obeera wazaalibwa n'omuntu era oli Katonda eyeetengeredde ayina omuzimu nga ye Mwoyo gwe Omutukuvu nga ye Katonda ne Mukamaawo okukola obwakatonda obumu obwa Mukama Katonda atudde munda mu ggwe nga ye ggwe nze naawe. Waliwo ebintu ebimu by'olina okusalawo. Leka kugendera ku muyeye gw'abantu nti lwakuba nti nno olaba nti bantu bangi nnyo abakola ekintu nti naawe okigendereko. Buuza mutima gwo. Tofaayo ku birowoozo by'abantu oba ku bintu by'abantu abalala bye batwala mu bulamu bwabwe. Bulamu bwabwe baleke babeere ekyo kye bali. Naawe w'obeera osazeewo kyetaagisa osalewo. Ffenna tulina ab'eŋŋanda, ffenna tulina ebintu eby'enjawulo bye twagala ddiyare mu bulamu, naye nkugamba nga Katonda tosobola kukula nga tosazeewo kuleka bintu, nga tosazeewo kuva ku bintu ebyo by'olowooza ebikukwatidde mu nsi eza wansi. Gwe nkubuuza, wali olabyeko eggulu ebbi? W'osaba kitaffe ali mu ggulu gwe n'ogamba nti tuleete obwakabaka bw'oku nsi eggulu likke wansi, gwe wali olabyeko eggulu ebbi? Newankubadde lijja kubeera mu challenges naye bijja kubeera tosobola zikompayaringana za kizikiza kubanga at least mu levels etugendako we babeera nga bakuyigiriza kubanga buli omu bamutraininga just okwesa birowoozo ne deprecator kubanga fine tujja kusooka ndowooza kukozesa deprecator then afterwards nga tukoze eki tuyige engeri gye tukozesa ebirowoozo okufunamu n'ebyokulya nga teweetagana kugenda kulima oba kukola ki nedda ng'okozesa just birowoozo byo, naye byonna bintu birina kubeera nga byakuyiga ate muleme kutambulira ku sipiidi eya waggulu. Tolowooza nti ogenda kubeera nga otambula nga emisambwa, omanyi emyaka ne levels gye bayiseemu, gwe n'olowooza gwe nga balya mmere ababadde mu kizikiza okumala ebbanga lino lyonna, n'olowooza nti nno ogenda kwenkana bamweyana, ogenda kwenkana ani jjajja yenna abaayita ebigezo ebbanga eddene. So tokyexpectinga, kitwale nti nno tuli baana mu level gye tugenda ko nga newankubadde y'amaanyi k'okusinga ne we tubadde, naye waliwo n'emyaliro egy'amaanyi egya waggulu. Buli w'olinnyo emyaliro egya waggulu n'okubeera nga obulamu bweyongera okunyuma ate n'amaanyi go geeyongera. Okitegera? So ffe tujja kutuuka ku mwaliro gw'okutaano tulabe nti tukola supernatural oba supernatural man, naye ate bali abawaggulu babeera bakusekerera busekerezi kubanga babeera babiyitamu. Obulamu bwe butyo we buli, nga woolaba nti nno omwana azaalibwa n'atandika okubeera ng'atengerera mpola mpola n'agenda ng'akula era n'akula ebintu n'omugamba nti kino tokikola kino tokikola, bwe kito we kiri. So tuleme kurashinga, tuleme kuheiminga nti oyagala obeere nga omuntu bw'ati tomanyi biki byayiseemu. Tosobola kubeera nga wenkanankana na bajjajja bali ku levels eza waggulu. Nedda, speed ebeere controle. Todimandinga bintu by'otannaba kutuukako.
kitegera kubanga buli wowanka at the end of the day ogenda kusanga nga gwe kenyini yego weerumya era togenda kuyiga. Manya nti ekikula amangu kifa mangu, so tukikwate mpola mpola. Kitegera. So oyina okusalawo nga Katonda yeetengeredde. Tuina attachments zitukwatiridde mamotoka simanyi emirimu biki. At the end of the day wosigala ku mulimu ogwo, okay, okumala emyezi 6 oba omwaka gumu oba emyaka 2, then ensi eyo nesaanyizibwawo enkadde ogenda kufuna muki. Omanye otya nti nno mu nsi empya ogenda kulivinga emyaka kumpi oba 2 oba 3 oba 3 oba 2 oba n'olwenda, kubanga waliwo bajjajja abalivinga emyaka 1000. So tuyiga okulaba nti nno tuva ku bintu ebikadde, tuyanirize ebipya bye tutamanyi. Naye tewali wakeera ku makya n'agenda mu ssomero oba n'ova mu P1 ng'ogenda mu P2 n'omanya by'ogenda okusoma mu P2. Nedda. Era otuula n'otandika okubeera nga bakuyigiriza. Ate era tebagenda kukutandikiza mu bya P3, manya mu bya ttaamu 3 nga tukozesezza ideology yaffe gye tumanyidde. Nedda, bakutandikira ku syllabus eri ebit nga efaanaanyiririza n'omutendero gwa wansi gw'ovuddeko, ne bagenda nga balambulula, then ne bagenda nga bazimba omuzimbo ogusobola okubeera nga gukkuza mpola mpola. Wabeera nga musajjawo, wabeera nga mukazi wo agaanye nga yakusibya okubeera nga tokula, kye kiseera omute. Sigamba nti nno omute mu bufumbo, naye amasannyalaze gagenda of course kubaawula. Gwe sigala ng'oli focused, vibrating waggulu, akaseera we kaba katuuse amasannyalaze gagenda gwe kutwala yasigale, period. Kyasazeewo, tuwe ekitiibwa buli Katonda kyabeera asazeewo. Jjukira buli muntu Katonda yeetengeredde. Tokkiriza ebyo ebiri mu nsi oba ebikyeyongera mu nsi kubeera nga bikujja ku mulamwa. Yita obuyambi bw'abajjajjaabo, kozesa amaanyi g'obwa Katonda bwo ag'obw'omulongo bwo obukutuddemu nga ye mwoyo gw'omutukuvu. Kozesa ebigambo ndi. Ekitegera, obadde mu lulingo osaba lwaki tosobola kubeera ng'okola practices zino buli lunaku ng'omanyi nti bwe bulamu bwo obuddako. Anyway, at the end of the day ne woogaana era gy'olaga okumala emitwalo 2.5 oba emitwalo 7.5 olwaleero kye tugamba era ky'ogenda okuddamu, tebigenda kukyuka. Okujja ku mpozi ng'olirako nti woonaatuuka ku planet gy'onaagenda, then n'osobola okubeera nga ggwe obeera more advanced n'okulira n'oyita ebigezo mu kuzaalibwa kumu oba okubbulukuka kumu. Ekintu ekitali kyangu kubanga ebigezo naye obisanga nga byayo. Kitegere. So tuleme kulimbeerayimbibwa. Abakatonda abasalawo okulowooza nti nno ensi tegenda kukyuka, nti mugenda kusigala mu normal life nga weebibadde, mwerimba, naye obulamu bwammwe mulinde ekiddako. Essomero sipiikidde weekeera ku makya n'ejja nga wazimba essomero eryo ne mukola sipiikidde, either abaana basigalamu mu kibiina, abalala ne bayita ne bagenda mu kibiina ekirala. Maama Nattimba takyayagala kibiina kya kusatu wano na kukkirira wansi, period. Ekitegeeza nti
twandibadde tugamba nti maama akuyeetinzeewo omwaliiro gw'ekibiina ekyokusatu naye takyayagala completely, ekitegeeza nti oba oyina okuva mu kyombo ky'otuddemu ogende otuule mu kyombo ekirala. Kuno kusalawooko oba olowooza nti tukutiisatiisa, tituyogera bino bintu kukutiisatiisa, naye tukubuulira amazima kubanga ekitangaala mazima. Osobola okubeera nga weeteekateeka. Kitegeera. So wuliriza omutima gwo. Manya nti no watambula era wasaasaana ensi eno, osobola okubeera ng'okwatirako baganda baffe abaabuzaabuzibwa naddala abatalina ebika. Sigamba nti nno obasinga, nedda, naye olina advantage nti omanya at least star system yo oba gy'ova. Bo tebalina bika, tebamanyi bika, oba abamu baabisuula, abamu tebabimanyi, naye nga balina ebika bitudde mu DNA yaabwe. So gwe alina ekika, oli Munyankole, oli Munyoro, oli Muganda, oli Musoga, ng'olina ekika kyo okimanyi, manya nti oli wanjawulo omukko, oli mulungirungiko ng'omubi omweru, naye tekikufuula kubeera special okusinga mulala yenna. Wasaasaanibwa mu nsi eno, osobola okubeera ng'owanirira. Kola omulimu gw'olina okukola, va mu kwesirwaza. Manya ekyakuleeta eyo yonna gye baakuteeka, kusobola okubeera ng'obalansinga ne bakatonda abalala nga nabo we bazuukusa. Ozuukusa nga toweereza mu bokka, naye weereza maama nattimba naddala mu bw'obuppa oba mu bw'obugole bwe, then ye aweereze ffenna mu y'engeri awo gye tweyambamu, then n'osobola okubeera ng'ozuukusa baganda baffe abo abanaasalawo. Jjukira obutonzi bwa divine free will. So salawo, manya oyagala nnyo omulimu, naye manya nti omulimu gw'oyagala ennyo ogukuwa essente oba ekintu kyonna ky'oyagala ennyo, manya nti kaseera buseera mu nsi enkadde yo. Kubanga olwaleero nafunye obubaka nga bandaga n'okundaga nti omusingi ogwa ensi enkadde disigadde vvu. Omusingi ogw'ensi enkadde disigadde vvu. Weewaawo atenderezebwe, agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abaawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Oli wa ddembe okugaana ebigambo bino, w'obuuza omutima gwo ne gutakukkiriza, oli Katonda eyeetengeredde kusindikira omutima gwange. Akuume.